Omugagga Sipapa wenjogera kati ebibe bibi era kati aliira ku nsiko oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo n'emusindikira ekibaluwa kye bakuntumye ng'ono waliwo munnansi wa South Sudan amanyiddwa nga Jacob Alipo. Ono yavuddeyo n'atwala okuloopa kwe eri poliisi era olunaku olwaleero omwogezi we poliisi mu Uganda amanyiddwa nga Fred Enanga avuddeyo n'ategeeza nti Sipapa ali ku misango era ali mu kunoonyerezebwako oluvannyuma lwa munnansi wa South Sudan okuvaayo n'agamba nti Sipapa ng'ali wamu ne banne baavaayo ne bagenda ewe ne bamubbako ssente enkalu eziwera ddala emitolo gya $49 ssaako n'okuba nti baamubbako amasimu ag'ekika kya iPhone 13 agawera ddala iPhone ssessimu 4 ssaako ne golodi gwe baamubbako ng'ono yeemulugunya Sipapa yali ne banne era olunaku olwaleero poliisi evuddeyo n'etegeeza nti Sipapa ali mu kunoonyerezebwako essaawa eno ng'era kati aliira ku nsiko. Poliisi egenze mu maka ga Sipapa n'ekwata mukyala we amanyiddwa nga Shamira Nakiyimba ssaako n'abantu abadde bali ewa Sipapa abawera ddala bana era nga kati ssaawa zino Sipapa ali ku muyiggo anoonyezebwa lwa nsonga nti yabbye ssente eziwera ddala emitwalo gya $49 waatyo amanyiddwa nga Fred Enanga bw'avuddeyo n'ategeeza eri eggwanga Sipapa tamanyi mayitire ge era tamanyi wawaali nga yadduse oluvannyuma lw'okukitegeerako nti poliisi emunoonya yadduse era ewakaawe basanzeeyo mukyala we amanyiddwa nga Shamira poliisi gwesobodde okuba nti ate ebaka abayambeko mu kunoonyereza wajjali asobola okuba nti akwatibwa akazibwe we yateeka ebintu bye yabba ku Musudani ono. Nkugambye Sipapa ono avunaanyibwa omusango gw'okuba nti yabbye emitwalo 49 egya $, ssaako n'amasimu ga iPhone 4 n'okuba nti ate yabbye golodi oba okitegeera emitwalo gya $40 nno ssente nnyingi ndowooza giringanga mu kawumbi nga kamu n'ezigwamu awo so ssente nnyingi nnyo ezabbiddwa ku ono omunnansi wa South Sudan oba okitegeera. Sipapa essaawa zino eno tamanyikiddwa waali olwategeddeko nti poliisi emunoonya n'adduka era poliisi yo bw'etuuse ewuwe egenze n'esangayo mukyala we amanyiddwa nga Shamira gwesobodde okuba nti ate ekwata abayambeko mu kunoonya Sipapa ssaako n'abo abavubuka abatambula ne Sipapa oba okitegeera. So Sipapa abangi mumanyi mugagga mu Kampala muvubuka emirimu gye gyakola mulimu okuba nti ate yasuubula golodi wano wali so essaawa zino eno ebyo si birungi oba okitegeera ali mu kumuyiggo gw'anoonyezebwa era woomulabirako Sipapa omutwala butwazi ku poliisi oba okitegeera. So katulinde details zonna ebinaba bivaayo ku side eyo tujja kuba tubibaleetera wano ku Tristock Media amwebale okuba nti ate mutugoberera gera maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga ssaako n'okuba nti ate onyiga akade ka subscribe obayinga ofuna notification buli otuteekayo video yonna wano ku mukutu. Awo nno ge mawulire agaliwo essaawa eno ag'omugagga Sipapa ebyo si birungi aliira ku nsiko lwa bubbi oba okitegeera. So poliisi ekyagenda maaso n'okuba nti enoonyereza ku nsonga eno ssaako ne Sipapa akyagenda maaso n'okuba nti anoonyerezebwa wawaali akwatibwe. Tristock gwe mukutu kw'oli mwebale kuba nti ate mutugobera mubeere bulungi mweraba.